olunaku luno lwandibadde lukola kintu kirala nnyo, lwandibadde terutendereza bazira abaaliwo nedda, lwandibadde lunoonya ntabagana reconciliation, lwandibadde luyitibwa olunaku olw'okukkaanya n'okukolagana obulungi reconciliation. Olwo nandirowoozezza nti olunaku luno luweereddwa ekitiibwa ekirugwanira era nti lulina omugaso eri bannayuganda. Naye ku ddakiika ya leero ne mubeera awo ne mudiira essente zenkanidde awo ne bazisa ku kigambo ky'olunaku. Abantu bangi nnyo bebamanyi nti kumala ebiseera kwonna ssente. Olw'ensonga eyo olunaku nga ntunuulira mu ngeri eyo nduwagira okuba nti lukuzibwa ng'olunaku olw'entabagana n'okukolagana obulungi. Naye ogamba nti lunaku lwa kutendereza abazira abagoba bannayuganda ekitundu ekimu ne babattako n'abamu, ekyo newankubadde kituufu sikiwagira. Singa nobuuziza abaganda wano, abaganda bennyini nnyini bandikugambye ntwawukane, twekutuleko. Lwaki? Bayisibwa bubi nnyo. Kati wetwogerera kaakati nze nno manyi njogera ebintu nga bebiri, si kugamba nti nyogeddemu ebyange. Gavumenti eriwo kaakati eriko abakulu 10 abasookera ddala, n'ogamba nno ne pulezidenti asookera ddala waggulu, kuzzeko vice president yazzeeko awo, nti nozaako omukulu w'olukiiko lw'eggwanga parliament yazzeeko awo, sipiika nga bamuyita mukubiza olukiiko, nosaako ne katikkiro gwe bayita prime minister, okugattako omulamuzi omukulu gwe bayita chief justice, ne badeputy baabwe vice president, deputy prime minister, asooka naddirira n'ogamba ne sipiika ne vice amuddirira. Akabuzo kagamba kitundu ki ekyabannayuganda kyogamba nti abo baganda kinene ddala? Mwabe 10 mulimu n'omu? Temuli. Bwebanga temuli n'omu, abaganda bagamba batya nti mu bukulembeze bw'eggwanga ddala mwetuli? Katono nnyo bali eyo ku bbali eyo, nakulira batema nguudo, minisita abatema nguudo, naye kuba n'abakulu bano bane 10 temuli mu Buganda yadde omu. Ekyo kituufu. Pulezidenti si Muganda, amuddirira vice we si Muganda, sipiika si Muganda, amuddirira si Muganda, chief justice tugende wa prime chief justice si Muganda, amuddirira tekuli Muganda. Gende wa sipiika n'amuddirira naye prime minister, gende wa Katikkiro ye prime minister, ne muli naye erinnya amanya go tegakyalaga muntu gyavudde bulungi. Kubanga kati ojja n'okusanga wano omuntu ng'erinnya sinadda nnyo, kitalo nnyo kulaba nti sinakusobola kufuluma ekitabo kyange Unpopular Ideas, kubanga mu Unpopular Ideas ngezizzaako kunnyonnyola obuntu buno. Ekitabo kyange Unpopular Ideas mwe muli ekirowoozo kya cardinal idea. Cardinal idea yegamba nti abannayuganda bateekwa okukkiriza nti ekigambo ky'okugamba nti tulina pulezidenti omu yentandikwa y'entalo zino zonna zetulwana ez'okwenunula, lwanyiiza abalala ebagamba okugamba nti tugende twenunule. Kakati okwenunula okwo kuba kwenunula kuva ku pulezidenti oyo n'abeewaabwe n'enkola yaabwe. So gobadde ogamba twalibadde n'abapresidenti bameka? Nze njagala okugamba nti tetulina na pulezidenti, tetwetaaga president. Ate tumwetagira ddala aleeta njawukana ya bwereere n'enkaayana ezitakoma. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya One A-Level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebya
n'ebyemizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Gavumenti eno bw'eneewummula ne waddawo endala olunaku luno terujja kujjukirwa omulundi gwakubiri si gwe gusoose. Wano omwaka ogw'79 tugamba omwaka gwa 1998 Pulezidenti Obote yadda okuva mu buwaŋŋanguse. Olunaku lwe yatuuka yaggukira Bushenyi eyo mu Ankole. Olunaku olwo ne lubalibwa ng'olunaku lw'abazira okumala ebbanga era ne lukuzibwa buli kiseera ne lukuzibwa buli kiseera. Okudda kwe olw'okudda kwe era nga lubalibwa ng'olunaku lw'abazira oba lw'omuzira nga nalwo tuwummula era nga muwummula ensinga ewummula ndowooza gwe wayita ne bakutako yali public holiday. yalinga public holiday. Okay. olwo ate nno ekiri fane ekisesa olwalingangawo oba mwezi ogwokutaano ng'ennaku 24 nze ng'eyaliwo edda nga n'abazungu bakyatufuga omwezi ogwokutaano nga 24 gwe baayitanga empire day nga naye wano lunaku lwakuwummula. naye luno okuva mu gw'ekinaana neyitibwa olunaku lw'abazira lw'omuzira ng'omuzira Obote yali akomyewo okuva mu buwaŋŋanguse gye yali amaze emyaka egiwera ddala 9. So n'afuuka omuzira okukomawo. N'afuuka omuzira. Kaakati olwo kaakati ekyali alujjukira. Tetulumanyi naddumanya. Si ekyo kyokka olunaku olwa 25 omwezi ga January omwaka ogw'71 Idi Amin lwe yawamba gavumenti y'Obote eyasooka. N'olwo ne tulukuza lunaku lwa kitiibwa nnyo kuba gavumenti eya Obote lwe yagwa. Naye yali public holiday. Yalinga public holiday. Okay. Kaakati ne tujja tutandikako ku mwezi ogwokuna ng'ennaku 11 omwezi omwaka ogwa 1998 olwo lunaku Idi Amin lwe yadduka wano. Nalwo ne tukuza. Olunalo twalukuzaako okumala akabanga nalwo ne lwerabirwa. Kaakati ne bajja batandikawo luno olunaku lw'abazira luno oluzze lutandika nga lusinziira ku gavumenti eno eriko. Olubeerawo bulinga 9. Olubeerawo bulinga omwezi ogw'omukaaga. Omwezi ogw'omukaaga. Nze siruwagira kuyitibwa lunaku lw'abazira. Lwaki toluwagira? Kubanga abazira abo bazibu okukakasa nti baggwanga. Bw'otegereza omuzira gwe bayita omuzira e Buganda Mwakyoli bayinza okugamba sha muzira kyoyo yakola biri luddawa. Bw'omuzira gwe bayita omuzira Mwakyoli bw'atuuka e Buganda tugamba nti muzira kyoyo nga byetukola tebisaana. Kaakati n'osanga mu luzungu ekibayita relativity erudya nomugamba nti muzira eri bagamba nti mutemu. Gavumenti eno bw'eneewummula ne waddawo endala olunaku luno terujja kujjukirwa omulundi gwakubiri si gwe gusoose. Wano omwaka ogw'79 tugamba omwaka gwa 1998 Pulezidenti Obote yadda okuva mu buwaŋŋanguse. Olunaku lwe yatuuka yaggukira Bushenyi eyo mu Ankole. Olunaku olwo ne lubalibwa ng'olunaku lw'abazira okumala ebbanga era ne lukuzibwa buli kiseera ne lukuzibwa buli kiseera. Okudda kwe olw'okudda kwe era nga lubalibwa ng'olunaku lw'abazira oba lw'omuzira nga nalwo tuwummula era nga muwummula ensinga ewummula. Ndowooza gwe wayita ne bakutako yali public holiday. Yalinga public holiday. Okay. Olwo ate nno ekiri fane ekisesa olwalingangawo oba mwezi ogwokutaano ng'ennaku 24 nze ng'eyaliwo edda nga n'abazungu bakyatufuga omwezi ogwokutaano nga 24 gwe baayitanga empire day nga naye wano
lunaku lwakuwummula. naye luno okuva mu Gwekinaana ne luyitibwa olunaku lw'abazira lw'omuzira ng'omuzira Obote yali akomyewo okuva mu bwaŋŋanguse gye yali amaze emyaka egiwera ddala 9. so n'afuuka omuzira okukomawo. N'afuuka omuzira. Kaakati olwo kaakati ekyali alujjukira. Tetulumanyi naddumanya. Si ekyo kyokka olunaku olwa 25 omwezi ga January omwaka ogw'71 Idi Amin lwe yawamba gavumenti y'Obote eyasooka. N'olwo ne tulukuza lunaku lwa kitiibwa nnyo kuba gavumenti eya Obote lwe yagwa. Naye yali public holiday. Yali nga public holiday. Kaakati ne tujja tutandikako ku mwezi ogwokuna ng'ennaku 11 omwezi omwaka ogwa 1980 olwo lunaku Idi Amin lwe yadduka wano. Nalwo ne tukuza. Olwo twalukuzaako okumala akabanga nalwo ne lwerabirwa. Kaakati ne bajja batandikawo luno olunaku lw'abazira luno oluzze lutandika nga lusinziira ku gavumenti eno eriko. Olubeerawo buli nga 9. Olubeerawo buli omwezi ogw'omukaaga. Omwezi ogw'omukaaga. Nze siruwagira kuyitibwa lunaku lw'abazira. Lwaki toluwagira? Kubanga abazira abo bazibu okukakasa nti baggwanga. Bw'otegereza omuzira gwe bayita omuzira e Buganda Mwakyoli bayinza okugamba sha muzira kyoyo byakola biruddawa. Bwe muzira gwe bayita omuzira Mwakyoli bw'atuuka e Buganda ntugamba nti muzira kyoyo nga byatukola tebisaana. Kaakati nosanga mu Luzungu ekibayita relativity erudya nomugamba nti muzira eri bagamba nti mutemu. Kakati nze kyenva ngamba nti omuzira yaani kyekisookera ddala omuntu okubuuza omuzira yaani. Omuzira ow'eggwanga yalabika n'ategereka ng'omuzira ku ludda mu kitundu mu ggwanga lyonna. Oyo gwe tandise omuzira w'eggwanga. Eggwanga lyonna nga likkiriza. Kakati kambo ekyokulabirako. Obote yalina wano omukulu w'amagye ng'ayitibwa Wito Jok. Wito Jok yali munnamagye awedde emirimu. Nasooka okumulabako mu mwaka gwa 1979 mu lukiiko olw'Emmooshi nga lwakaggwa. Kaakati Wito Jok nga mu bantu bonna bali Mwakyoli omulango nga toyinza kumubala ku kintu ekirala kyonna okuggyako nti muzira. Naye watuukanga mu Buganda wano nga teri akukkiriza nti oyinza okuyitibwa omuzira sibwamu ekitiibwa. Nga wano muyita muki? Mutemu. Kiraba. Kakati singa nga olutalo luno olwawangulwa ab'ekibinja kino ekya National Resistance Army. Singa olutalo lwo Obote singa yaluwangula. Kakati Wito Jok yandibadde muzira nnyo era twandibadde tumubalira mu bazira. Wano mu Buganda ne Mwankola eriyo yandikkiriza nti tusaana n'okuwonoona ensimbi zaffe okutendereza omuzira oyo. Twandibadde tugamba nti mwonoona ssente zaffe. Oyo si muzira mutemu. Naye ate engeri ewaabwe muzira ddala awedde engalo. Kakati naffe mu kiseera kyekimu bwe twava nange no nali muno. Kakati bwe twava eno ntujja ntugamba nti twabawangudde ne badduka ne bagenda biba Obote. Naye nno tekwali butereevu ddala kubanga jjukira nti Obote yayita naba okuwangula ba National Resistance Army. Yali amaze okukubwa enfuka munne nnyini Tito Okello mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 1985. Tito Okello yasooka okuggyako Obote n'adduka obuyinza n'abuwamba n'abeera mukulu wano. Naye wekitiibwa n'afuuka president. Ati batagamba nti yakyewadde, batagamba nti amagye ge gamugambye nti gwe obeera president. Bw'atyo Amin bwe yatugamba. Kakati bw'atyo Tito Okello yasooka n'agoba Obote
ne wayita emyezi 6 National Resistance Army ng'ekulemberwa President Museveni negoba Titokero nadduka. Kakati awo olunaku abajja ne President Museveni be baafuuka abazira. Kakati ekibuuzo kigamba nti engulu yonna Titokero gyali ava babayita bazira. Nze ndowooza nti tebabayita bazira, bagamba nti bawamba obuyinza. Naye obuzira tebabubawa. Bazira ne waffe mu Buganda mu bugwanjuba yonna bazira. Naye eri engulu mu mambuka yonna eyo si bazira. So omuzira yandibadde atya? Kubanga kati ani gw'oyinza okugamba nti muzira? Kakati wano twalinawo ataakwata na mmundu. Twalinawo omwami bamwetanga Ignatius Kangave Musaazi. Oyo yayitibwa muzira. Naye oyo yayita lwanyisa kitundu kya Uganda, era lwanyisa abazungu abaali wano. Kakati n'agenda. Teri muntu ali wakana nti Kangave teyali muzira. Kangave yali Muganda. Naye bonna bakkiriza nti yali muzira. Awulidde. Waliwo n'abalala nze benjagala tuyite nti bazira. Be bali waabo. Kakati ojja n'osisinkana ennaku erabye abantu abali ku mirimu egy'ekitiibwa ng'abasomesa Makerere. N'otunuulira obusente bwe babasasula oluusi nga n'okuswaza buswaza. Naye ne bagumirawo ne babeera ne basigala nga bakyabasomesa ngezisomerangako Makerere ne basigala nga bakyabasomesa so nga okusala obusazi ensalo siziwera nakuwera bandibadde bafuna omusaala gwogamba nti gwe gusaana omusajja gwe bagamba nti profesa yasoma amaze emyaka 30 ng'asomesa ng'alina diguli 3 oyo bw'agaana okusendebwa okugenda omusaala gye guli oguwera oyo muzira wa ggwanga. Simanyi nti omusomesa n'omusawo n'abasawo kubanga kati abasawo waliwo wano omusajja w'e Kenya yayogera n'agamba nti mu Kenya mulimu abasawo bannayuganda 500,000. Naye ate bwe yayogerera nga Uganda eyise abasawo 200,000 okuva e Cuba. Abawano babayita ba Cuba. Kijjukira. Kakati nze ekyokulya nti okijjukira. Kakati n'ogamba nti lwaki bali bagendanga Kenya nga te wantu kyabeetaaga. Kituufu. Abaasigala wano abo baali bazira. Era tebaali bazira mu kitundu gye baavanga yokka. Baali bazira baggwanga lyonna. Nze ndowooza nti abazira twandibadde tubawo ekitiibwa ekyo nga eggwanga lyonna likkiriza nti abo bazira. Kiribaawo ddi kiribaawo ng'entalo ez'okulwanagana nti ab'omu mambuka balwanaganye n'omu south n'abo Maserengeta nga tekikyaliwo. Naye kati kikyaliwo abantu bakyalwana kugamba nti gobe gavumenti eriwo nebagoba gavumenti eriwo babagoba gavumenti eyo eyaabo abagirimu. Kati bana bagobye ne bagamba nti bazira. Bali abadduse abewaabwe ne bagamba nti bana abagobye si bazira batemu mu luzungu villains. So si heroes. Kati olunaku luno lusaana kukola lutya. Sooka okuba akafaananyi nga mugenze wali ku kisaawe Kololo mutendereza abazira buli omu atenda engeri gye baakuba emmundu ne bayita mu nsiko. Nze ne mbakuba ne badduka nagenda okulaba nga bagudde emirambo 3 ne tubakuba ne tugenda tubuuka emirambo nga badduka emirambo gye babuuka gyava ku ludda lumu okusingira ddala. Kakati ne muwangula ne mugamba nti olwo oludda olwo gye baavanga awo mwakubanga bali nabo balikkirizaganya nammwe abawangula temuli bazira. Kakati ne bagenda wali batuula ne boogera ebyaliwo mu ntalo nga ebyaliwo buli omu n'anyimya byayitamu buli omu n'anyimya obuzira bwe nga bwali. Kakati anyimya bw'atyo ne bano abaava mu bali abawangulwa bali awo batudde. Kati nawulira nga kibaluma naye nga tebayinza kwogera. Kibaluma naye tebayinza kwogera. Kakati awo n'ogamba nti kati bakole ki tebalina kyakkola. We twogerera kakati abaana ba Titokero
babeera mu lunyiriri awo ate bamu baminisita osanga oba bakulu ddala. Minisita Okello Oryem gyali. Minisita Okello Oryem si omu ku baana bo Tito Okello kale atuula wali naye nanyenya omutwe ng'akkaanya ne bana abanyumya olutalo nga bwe lwagenda nga bagoba baganda ba Tito Okello sikubagoba no mu mirembe yesisigiriza ng'afa bufi kituufu kakati naye ng'oteeka okukkirizaganya nabo okiraba bulabi nti olunaku luno engeri gye lukwatibwamu kaakati kubanga okusosonkereza noga mulabye kye twabakola mututende mulabe twabawangula mututende akabuzo kagamba nti ekyo kireeta emirembe tekigireeta bali bagamba basigale nga bafuuyirira akagalo betulifuna akakisa netwevunula bano tugenda kubatwala nti agiba abona mbw abadde abaduumira bwendi mulabako nti tugenda kumulya bunyama kati nomanya nti olunaku luno lwandibadde lukola kintu kirala nnyo lwandibadde terutendereza bazira abaaliwo nedda lwandibadde lunoonya ntabagana reconciliation lwandibadde luyitibwa olunaku olw'okukkaanya n'okukolagana obulungi reconciliation olwo nandirowoozezza ti olunaku luno luweereddwa ekitiibwa ekirugwanira era nti lulina omugaso eri bannayuganda naye ku ddakiika ya leero ne mubeera awo ne mudiira essente zenkanidde awo ne bazisa ku kigambo ky'olunaku abantu bangi nnyo bebamanyi nti kumala ebiseera kwonna ssente n'olwensonga eyo olunaku nga lutunulira mu ngeri eyo nduwagira okuba nti lukuzibwa ng'olunaku olw'entabagana n'okukolagana obulungi naye ogamba nti lunaku lwakutendereza abazira abagoba bannayuganda ekitundu ekimu ne babattako n'abamu ekyo newankubadde kituufu sikiwagira. Manyi kinkola bulungi ow'ekitiibwa nti buli lwenzija ewuwo nina akapya kenjega kinkolera ddala bulungi kuba ange eyo mbadde sigiwulirangako kansibire nti bannaffe batulaba bannakkirizaganya nange naye nga bulijjo kino kirowoozo kiyinza okuba ekituufu kiyinza okuba kikituufu okusinzira omuntu gyali kyekiri kyenagambye nti relativity mu Uganda mukyalimu ekigambo relativity alaba ebintu ng'asinzire Bushenyi alaba byanjawulo alaba ebintu ng'asinzire waffe Ssese alaba byanjawulo alaba ebintu ng'asinzire Koboko naye alaba byanjawulo twagala tutandika okubiraba awamu ate mu kiseera kyekimu tukkizaganye nti endaba y'ebintu eno eyinza okuba ey'enjawulo naye ate okusooka ffenna tuli mu Uganda abazungu gye baakola jjukira nti bannayuganda si be baateekawo Uganda nze bajjajjange tebaali bannayuganda bajjajjange baali baganda Uganda yali tennabaawo abazungu ne bajja ne bagipangapanga ne bagiteekawo abantu abaganda abantu abalango abantu abakalamojja abantu abanyankole abantu abamba ne batandika okufuuka bannayuganda naye ate ng'era mu kiseera kyekimu bamba ddala ng'era bakalamojja ddala yadde nga bannayuganda abakiseera bali mu Bungereza bali mu Britain naye abamu ba Scotland ba Scotch abalala ba Welsh bava Wales abalala ba Irish bava mu Ireland abalala Bangereza bava mu England naye wonna ba British people naffe bwetti bwe tuli naye bwe at least balina enkolagana gye bakkaanyaako era bw'owulira nti kakati Katikkiro Prime Minister w'e Bungereza yavudde Scotland teri agenda kugamba nti akati Abascooti be balidde nedda bagambe nti Katikkiro yavudde n'ekibiina kya Conservative oba kya Labour so bakkiriza nti bonna ba British wano omuganda bw'afuuka president wano batandikira eri nga bagamba mutabani ffe tulidde ku luno ffe tulidde tusembeze era noteekwa okubawa emirimu abe wammwe ng'ate onookola otya obeera mutuufu nze kyenva sinenya President Museveni bwebamugamba bamunenya kakati alonda abewaabwe bwe bakola emirimu gyonna abewaabwe alonde baawa bamanyi amangu
ati bali bana kumpi gwe naye lwotuukayo ng'omugamba mukama wange mpaka limuze mba nkulya UTV buli omu yeeyagaliza kuze mba nkulya UTV ng'agamba kazi gwe ova ludda wani wali ku muliraano ewosebo muliraano tojjukira gundi nti yazaala nze wasoma kiise n'oluzungu manya kulwogera oyogera n'oluzungu ti bagikuwe nga mubagukuwa kabaluwanga kaluma nga bakuwa ekitiibwa njagala twogere kuba byonna obyogedde era onkoze bulungi onfunziriza kandowooze nti mbyogedde mu ngeri etegerekeka eteraga kyekubiira eteriimu woogambira nti nze nalowoozezza mu ngeri yakyekubiira ndowoozezza mu ngeri gy'empeta ey'obwenkanya. Kituufu. Nkweyanza ku nsonga eyo naye njagala tutunuleko ku byaliwo ebiseera ebyo kuba abantu bano ogamba nti banunuzi era ogamba nti bazira wateekwa okuba nga waliwo embeera eyaliwo either mu bitundu ebimu okutwaliza wamu. Kye simanyi oba n'essaawa eno oyinza okugamba nti ebitundu ebimu nabyo bisafaringa nga bwe gwali mu biseera ebyo, kubanga bwe tugamba nti kati ab'engulu eyo Obote gye yali ava bo bagamba nti bano batemu, ate ffe tugamba nti bazira. So kye simanyi oba ne mu kiseera kino President Yoweri Museveni nga yavuddeko nti bali era basobola okugamba nti batemu oba era ne kibeera vice versa nga bwe kibadde. Gwe otunuulidde otya embeera nga bwe yali ebiseera ebyo etuusa okugamba abantu bano abamu ne tuba nga tulowooza nti ddala bazira? Kakati kasookere ku kigambo ku kirowoozo ky'okuba abanonozi. Bw'onunula oba onunula bannayuganda kuva kuba ki? Ku Bakongo? Kuva mu bannayuganda banno naye ababadde bayisa obubi bannayuganda. Otyo. Kakati okwenunula okwo bw'omala okukukola n'ogamba nti tuzze okununula eggwanga lino. Mulinunula kuva ku bannayuganda bannammwe. Kati bannayuganda bannammwe abo bwe mumala okubawangula badduka ne mugamba nti eggwanga tulinunudde. Bo bagenda bagamba ki? Nti abanunudde eggwanga. Balyongedde kulibbika. Era njagala kukubuulira lwe badduka bwe balina obusobozi lwe batandika okutegeka engeri ki banadda banunule eggwanga. Bali abavuddeko. Okategedde bali abavuddeko. Ate bajja n'amala babawangula nabo ne bagamba nti tununudde eggwanga. Uganda tuginunudde. Namwe ne mudduka. Ne mugamba nti benunudde nti abo batemu benyi. Bwe muba mwabyeyo akasente akamala kubba kabbe kubanga togenda gana mu parliament ogambe nga nze president nti njagala teekawo kafandi wali kateekeko ebbali singa batujjako kati naakozesa okujja okwenunula. Parliament egenda kukkiriza. Etegeeza nti oteekwa kubba kabbe. Kiraba ogattako bye. Kubanga kokoze ng'omusaala tekamala. Obba kabbe. Kobbye nako tekamala. N'ogenda n'osabiriza. Naye ate nno oluusi gy'osabiriza ne bana abakuwangudde nabo gye basaba obuyambi. Ne musigala nga muli awo luzze eno obuzito buzze eno. Buzze eno buzze eri. Akabuze kagamba mulikoma ddi okwenunula. Mulikoma ng'abantu batudde ku mmeeza ne bakkaanya nti abange enkaayana eva ku ki? Kakati walonda ebintu wano abantu batasaana kwerabira. Okuva inayogedde wali ti bannayuganda si baakola eggwanga lino. Era abaalikola baali bazungu. Era baali balikola ebyali bigendererwa byabwe byali birala nnyo ku ffe bye twagala. Kakati bwe banga ffe twalikola ekyo kitegeeza nti tulina okulondawo ekimu ku bibiri. Tusigala nga abazungu bwe baatugatta wamu natusiba nga yadde tukkiriza oba twawukane buli bantu badde gye baava. Singa n'obuzza abaganda wano abaganda bennyini nnyini bandikugambye nti twawukane. Twekutuleko. Lwaki? Bayisibwa bubi nnyo. Omuganda ayisiddwa bubi nnyo.
akuzinga okwefuga kwaite kunatuuka waliyo yali yagenze n'akuba olubiri lwa kabaka n'agoba kabaka wano kabaka n'agenda n'afiira mu buwanganguse tekibangawo kati wetwogerera kaakati nze nno manyi njogera ebintu nga nga bibiri si kugamba nti nyogeddemu byange gavumenti eriwo kaakati eriko abakulu 10 abasookera ddala n'ogamba nno ne pulezidenti asookera ddala waggulu kuzzeko vice president yazzeeko awo nti nozaako omukulu w'olukiiko lw'eggwanga parliament yazzeeko awo sipiika nga bamuyita mukubiza olukiiko nosaako ne katikkiro gwe bayita prime minister okugattako omulamuzi omukulu gwe bayita chief justice ne badeputy baabwe vice president deputy prime minister asooka naddirira n'ogamba ne sipiika ne vice amuddirira akabuzo kagamba kitundu ki ekyabannayuganda kyogamba nti abo baganda kinene ddala mwabe 10 mulimu n'omu temuli amanya abamalina g'abaganda ndi mukuba ekifaananyi ndi mukwetegereza njogera ekintu nga bwe kiri kituufu kaakati bwebanga temuli n'omu abaganda bagamba batya nti mu bukulembeze bw'eggwanga ddala mwetuli katono nnyo bali eyo ku bbali eyo naakulira batema nguudo minisita abatema enguudo naye kuba n'abakulu bano 10 temuli mu Buganda yadde omu ekyo kituufu oli mutuufu kuba bwe mba ndabye okuva ku pulezidenti okukkirira pulezidenti si Muganda amuddirira vice we si Muganda sipiika si Muganda amuddirira si Muganda chief justice tugende wa prime chief justice si Muganda amuddirira tekuli Muganda gende wa sipiika n'amuddirira naye prime minister gende wa Katikkiro ye prime minister ne muli naye erinnya amanya go tegakyalaga muntu gyavudde bulungi kubanga kati ojja n'okusanga wano omuntu ng'erinnya edda sinadda nnyo kitalo nnyo kulaba nti sindakusobola kufuluma ekitabo kyange unpopular ideas kubanga mu unpopular ideas ngezizzaako kunnyonnyola obuntu buno nga ngezaako kunnyonnyola ekitabo kiwandikiddwa mu Lungereza unpopular ideas kakati idea emu egamba nti ffenna mu buzaali waffe ng'abantu tuli bannabyabuwangwa tuli traditionalists kakati oyo agamba nti tuyogera traditionalists tetwagala traditionalists wano baba kyagamba nti traditionalists wano waliwo omukwano gwange twasomanga ffenna ebuddo ye n'afuuka prime minister wano Apollo Nsibambi yagenda nga nangamba nti gwe oli traditionalist neŋŋamba bamutuma erinnya nga basinziira ku traditions zeewaabwe yatumanga abaana be amannya ng'asinziira ku traditions ezeewaabwe kati ye agamba atya nti si traditionalist bwe mbuuza olusi ne mbuuza neŋŋamba nti okutuma amannya wano kyafuuka tradition kyafuuka ng'ekyobuwangwa nina neŋŋamba amateeka abantu bagateeka ne bagamba nti buli muntu ateeka okuyita n'endagamuntu naye teri mu tteeka ligamba nti muntu ateeka okuba n'erinnya ziruddawa nti era olina okuba n'erinnya lino na lino na lino nti oteeka okuba n'erinnya lyonna naye okugamba nti oteeka okuba n'akantu akalaga nti gwe gundi akoko kyekimu ekiri mu tteeka ekyo kimu ekiri nti oteeka okuba n'ekiraga nti gwe gundi yendagamuntu nti oli Munnayuganda obeera gindi kireka obawa olidde naye temuliimu kawaayiro konna buli emu eteeka okubaako n'ennamba lwaki kubanga kigirage nti ennamba gundi emmotoka eyo ne bakyuka n'eri ne bagamba nti nenyanyiniyo ye gundi n'erinnya kugamba nti oteeka okuba n'erinnya ekyo sirowooza nti mu mateeka mu ekiri naye oteeka okuba n'akantu akalaga nti gwe gundi akoko gye kali saagala bambuuze nti ani yabatiza Adamu ono ge bagamba nti yasooka ku nsi ani yamubatiza ndowooza yamupangapanga yamubatiza yamupanga Katonda bagamba nti yakola Adamu ndowooza yera yamuwa n'erinnya gwani yamubatiza
osooka weebuuza ogambe nti yalina n'omukyala ng'amwitanga Eva. Ani yabatiza Eva? Ani yabagatta? Embaga kwali kaani? Zireko nawe kubajulizi kaakati kwali kaani? Binobuuzo bannange bonna bagezeko. Bubuuzo bw'amaanyi. Bannange bonna bagezeko kubyanukula. Nze neebuuza bwebuuzo. Abasooka. Ani yabagatta? Kaakati ssebo. Ani yabawa amannya? Kaakati ssebo. Omulimu gwa Uganda ogusinga obukulu kwe kusalawo tusigala ffenna oba twawukane. Kakati engeri gyekirabikamu abantu bagamba tumale gasigala ffenna. Bwe tugamba tumale gasigala ffenna akantu kagamba ate olwo buno byowulira entalo z'okwenunula ate ziva ku ki? Kitegeeza mwakkiriza okusigala mwenna naye ate waliwo obuntuntu obaletera obutakkaanya abamu ne bagamba tuteeka okwenunula okuva ku bano babadde batufuga bubi. Kale ekyo kitegeeza tetunaba kumatira bulungi na ngeri ki gye twefugamu. Nkyogera bulijjo nti engeri y'okwefugamu eba ntegeka ne mugamba kati nti bwe tunaaba okwefuga ffenna tuteeka okwenyigira ku mulimu guno tugende nga twekkaanya. Kenasookeddeko twetwogera kakati ekitundu nga kimu kyakuna eky'Abannayuganda Baganda. Naye mu kwefuga ojja kusanga nti mu kwefuga kwennyini ekitundu ky'ogamba bino engeri yennyini ensi eno gyefugibwamu tebaliimu. Awulidde? Kakati bwe tebaliimu ekyo kitegeeza tuteekwa okulaba lwaki tebaliimu. Bamativu? Ensonga lwaki ogambye Omuganda anyigiriziddwa nnyo? Anyigirizibbwa nnyo. Kaakati ate nga tetwagala kugamba nti buli kiseera n'abeerawo kwenunula na kulwana ntalo. Kale okwewala okulwana entalo ezo kitegeeza kutuula ne mukkaanya ne mugamba nti tukole entegeka y'obukulembeze bwaffe n'engeri okwerabirira okwefuga eterina gwenyigiriza ne mugimaliriza ne mugamba Bakaramojja mumatidde. Akaramojja n'agamba nti tumatidde ne twagala nga omukulu w'ebyensimbi Minister of Finance abeere Mukaramojja. Ne mugamba nti ekyo tukiwulidde katubuuza abamba nga bamba bagamba nti naffe tumatidde ne twagala omuntu akulira ebyensimbi yakuŋŋaanya emisolo yasaasaanya essente zaffe abeere mwamba. Komwe n'Abakaramojja nabwe badde baagala katubuuze abasese baabo bali eri ewaabwe waffe Sese nga babuuza omusese omukulu nga Mayengo nga tuteekwa okuba n'omusese nga mukulu nnyo mu kukulembera yateekwa okuba ne kino. Kale mugende weka nga waliwo ekikaayaniwo kinene kyemba mugamba nti tujja kulaba engeri gye tumatiza abantu bano bonna babeere mu ggwanga lino nga bamatidde. Nojja osinkana abo ne bagamba nti kakati babadde bakola entegeka eno nti entegeka neeno mu Luzungu ye constitution. Kakati babadde bakola entegeka eno nti waliwo abadde bagamba nti obulimu obumu ffe tubwekolerenga naye tusigale nga tulina emirimu gavumenti yonna etwala Uganda yonna yo gyesobola okukola ffe kuba tusobola gikola ffekka. Nkyokulabako kiba ekiti singa mugambye nti kakati nti enkwagana yaffe n'amawanga ag'ebweru ebeere nga tuyinza okugikoma nti bekolebwa bitundutundu. Tugambe nti bwe tuweereza omubaka e Buyindi tugambe nti kati naffe nti Abasoga twagala tuweereza omubaka w'e Busoga e Buyindi. Bali bagamba nti bwe guba bwe gutyo nti n'Abalango baagala okuweerezaayo waabwe. Nga Buganda basusse eddala bwe kityo bwe kiri nti Mukasa bw'ajja okubeera omubaka waffe ambasada e Buyindi okusa mugamba nti banna kitegeeza nti Uganda eteekwa okuba n'ababaka abagikiikirira e Buyindi nti naye bagenda nga bagamba nti ono akiikira Bakaramojja, ono akiikira Bageso, ono Basaamya, ono Banyankole, ono Bamba, ono Bagisu. Nedda ogwo omulimu ogwo
katugulekere Uganda yonna eyawamu nemugamba nti kati n'olw'ensonga eyo enkolagana yaffe n'abebweru yebeere ya gavumenti eya Uganda yonna. Foreign Affairs. Nemugamba nti abaffe ssente twagala ssente nti nga zikubiddwa nga ziko mu mutwe gwa Kabaka. Ekifaananyi kya Kabaka kiteekwa okubaako. Abebusoga nga bagamba nti agambye atya bagala ssente zaabwe nga ziriko ekifaananyi kya Kabaka. Naffe twagala waffe kyabazinga yateekwa okuba ku ssente ezikola mu Busoga. Nga bagamba nti bwebagamba nti nga zireeta Abanyoro nga bagamba nti Omukama naffe gwe twagala. Ekyo kitegeeza lwoba Busoga olutuuka ku Kiyira nga ssente ogivunjisa ng'okozesa Abaganda zebakozesa kuba bona otugenda n'ogamba nti ngula enkoko wali Namawojjolo nga bali bagamba nti ssente tetuzimanyi twagala ziko omutwe gwa Kabaka size tukozesa bw'oba wano bw'oba osala ng'ogenda e Bunyoro nga bagamba nti ze Buganda toleeta baaba twagala zaffe wano kyembamugamba nti abo baguli nti nankubadde bikindu kiba kyerabirira mu nsonga ezimu naye ssente tukozeseza awamu n'ebikwando bikwata ku byonfuna byonna bibeere byawamu ye finance kukanya nekituuka kugamba nti abaffe nti bano Abakongo bano bagira ne beejuumuula balwa kulumba buli bantu babeere n'ejje eryabwe erinaalungana okulumba okugamba nti tubalinde batuuke banatuuka e Buganda tunaabasitukiramu bwe tunaba tubasitukiddeemu tunaalaba nemugamba nti kitegeeza nti Abaganda balina ejje eryabwe ng'eri Abasoga bawagala Jambiya nti maleke babeereyo bamala basala omugga Kiyira wano Jambiya nga zibayo bamalimu tumutemako omutwe n'ebigere munnange kati mugenda nemugamba nti abaki mumanyi nti bino okukuuma n'okwerinda kw'eggwanga yonna tukuteeke wamu nogamba nti omulimu gwa defense okukuuma eggwanga ogwo gwa Uganda yonna naye okugamba nti okukubiriza abantu okulimya amaido abo tubiteeke mu byalo eri babeere engeri gy'okugamba nti basomesa abaana eri babasomese n'Olusoga omuntu aleme kuvaayo ng'agamba nti Musoga naye tamanyi nakulwogera ogambe nti Musoga kyoyo omuntu amanyi olulimi lw'aba musiru ate bw'omanya olulimi lwo tetugamba nti tomanya lw'Abazungu lumanyi naye ng'olulwo lwosobola okumala okukaza lwosinga okutegeera tumanye nti nekyogero kitegeera bulungi nze wano mmanyi okwogera Oluzungu siri Muzungu naye era tukutawanyiza mu Luganda siniira ngenda ngambako nze mulimu eby'Oluzungu bye sitegeera bulungi olidde kaakati njogera ku kigambo kyebata federal nakirabye dda nakirengedde dda kaakati ekintu ekyo twagala okutegeragana singa onaasobola kukyusa kamera n'atunulira ebinyonyi ebyo era esobola kamera ekyuka weetoloze kamera olabe entegeragana eri wakati w'ebinyonyi ebyo eri nkofu ezo nkofu z'olaba ziva ebbali embaata n'enkoko embaata ziri awo tewali gy'owulira nti eyomba ne ginne waayo enkoko zizino wano zonna zirya zonna bwawajja akasolo zonna zidduka bumu naye buli emu erina empisa zaayo era togenda kusanga ng'embaata eno si bwe kiri mu Uganda nze mbadde manyi bwe tutyo ate tunaba kutuukawo awo nti Omuganda Munyankole Musoga Mwamba ffenna twagala entegeragana efaana ebinyonyi ebyo nebyo bino bisobola okutegeragana tebirwana nosanga ffe wano tukyalina okwawukana olidde tukyalina enjawukana z'amawanga ezo ezitaliko obubuusabuusa lwaki abantu bagamba nti emirimu egisinga obukulu gyonna emirimu egisinga okuvaamu essente gyonna gitwalibwa ggwanga pulezidenti gy'ava bwe gutyo bwe gwali nga Idi Amin yafuga wano ng'akulira amagye abeera we ava waabwe bwe gutyo bwe gwali ng'Obote yafuga wano ng'akulira amagye abeera we waabwe awulidde bw'ataba we waabwe aba kumuliraana awo kumpi bw'ataba mulanga ajja kuba mu kyoli olidde kaakati
singa nga Mayengo afuuse president wano oyasanga akulira amagye ate kuba Muganda awulira kubanga oyo yatakwefuulire kukujjako awulidde kakati twagala obukubagana obwo bugwewo mu kitabo kyange Unpopular Ideas mwemuli ekirowoozo kya cardinal idea yegamba nti Abannayuganda bateekwa okukkiriza nti ekigambo ky'okugamba nti tulina pulezidenti omu yentandikwa y'entalo zino zonna zetulwana ez'okwenunula lwanyiiza abalala ebagamba okugamba nti tugende twenunule kakati okwenunula okwo kuba kwenunula kuva ku pulezidenti oyo n'abeewaabwe n'enkola yaabwe. So gobadde ogamba twalibadde n'abapresidenti bameka? Nze njagala okugamba nti tetulina na pulezidenti, tetwetaaga president ate tumwetagira ddala aleeta njawukana yabwereere n'enkaayana ezitakoma. So federo yakola ekyo nedda njagala tubeere nga tulina entegeka ekulemberwa akakiiko ng'ab'omu kitundu ekyomu mambuka eyo balonda owaabwe, ab'obuvanjuba awo east ne balonda owaabwe, ab'omu Buganda ne balonda owaabwe, n'ab'omu west ne balonda owaabwe. Abana abo bwe batuula wamu bakola nga eyandibadde pulezidenti. Akakiiko ako ye mukulu w'eggwanga. Kakati kaba ne ssentebe amala omwaka gumu nga yakulembera naye nga bonna weebali ebikulu byonna babiisa bonna. Omwaka bwe guggwako munne amuddiira n'afuuka ssentebe, bwe guggwako addiira n'afuuka ssentebe, bwe guggwako addiira n'afuuka ssentebe ate nembeera etolola ogwokubiri. Kati kano akakiiko kano tekalina age limit n'okyenkaane manya term limit n'okyenkaane eri yonna ebisanja eyo neeggwawo kubanga temukyalwanira ekyo. Age limit ono ajja kujja nga wa myaka 4, omulala ajje nga wa 6, omulala ajje nga wa 7, omulala bagambe nti twagala mulenze kuba waffe ne bayita owa 3. Kaakati olwo age limit nga tekyakola kubanga teri omu ng'ogamba nti asalawo ekintu ekimu. Neno ssebo omulugube oguli mu kugamba nti tuteekwa okuba n'omuntu gwenteekwa okutuukirira, ojja kusanga nga abantu balwawo nnyo okukkiriza ekintu ekyo kubanga waliwo okuyita ebbali ogenda omutuukirire omusabe ekintu. Kakati ate bw'osaba ono nga ye ssentebe owa leero ogenda okanga mu myezi 3 ate wazzeewo oli. Bwe kituuka nno okulonda abakozi abana bonna akakiiko kammwe kekaludde ne kagamba nti abange nti akulira ebyenfuna economics n'ebyensimbi era finance nti tulonde tulonde owewange nti owewange ono gwe balonda kati bagenda ogamba tulonde owewange ono ne mukivumbula nti nno owewange gwokayanira mu butuufu tabitegeera. Tabitegeera bulungi. Tabitegeera oli yabitegeera. Yabitegeera. Naye wano wetuwugirire wano kaakati ekyo tekiriimu. Oli agamba nalonze gundi ekyo kyawedde. Ng'agenda mu paalamenti ng'ayisibwa. Ate paalamenti embwa yagironda kumpi agikulembera nange wali paalamenti yandibadde yeetengeredde ne wano olw'entegeka yaffe. Tesobola kwetengerera bulungi. Ndowooza nti bwe tuba tutandise okukozesa obukulembeze sisitimu eyo olwo ogenda okukanga n'amagye bw'otegeeza amagye ga wano galwanya entalo ki n'abeebweru. Wali owuliddeyo nti Abannakenya balumbye Uganda yadde nga abazungu bakyatufuga. Wali owuliddeyo nti Abannalonda bagenze ne balumba Uganda. Bibeera just ku nsalo awo. Ku nsalo tebajjaayo. Congo abadinka bano bali e Sudan tebajja kutulumba wano. Kwegamba mutuufu ddala amagye gano agaffe tegalwanyisa balabe bajje kulumba Uganda. Galwanyisa bannayuganda bokka na bokka. Koni Munnayuganda.
balakwena babadde bannayuganda lwaki bonna amannya gava engulu eyo kubanga bala bali eno wansi abali ngulu kakati kirunye okugamba nti balwanyisa eyavudde mu bugwanjuba kizibu eyavudde mu Buganda wano kyangu nnyo okugamba nti gundi oyo nti ava wano kati nemugera ensimbi zammwe zonna soka muyimizemu kati mumala okulaba abavuka bano kakati mu ntegeka yaffe ebyobufuzi tuwulira bulijjo akantu kebagamba nti federo abatuwuliza banatusonyiwa wantu tuli waka waliwo obunyonyi obwo enkoko zijaikokolima ne bagamba nti ate ebireekaana biruddawa naye we ntuli mukyalo abantu babitegeera tuli mu kyalo ky'emuyenga ku lusozi kakati nagambye eddagala lyokka eriyinza okugamba nti ensi eno etandise okukula ereme kubaamu ntalo muteekwa okubanga entalo teziriimu bumu ensi gyekoma obwamu entalo gyokoma obutakula sigambye nti ekonera ddala ekula naye mu kifo ky'okukula amanguko ekula katono nnyo ate muba mugenzeeko olutalo ne lujja n'ebimu bye mwabadde mukoze ne bimenyebwa ne mubittattana ne wetwogerera wano kaakati eruweero eyo eriyo ebintu bingi nnyo bitandika okuddaabizibwa kasooka olutalo luggwa emyaka 4 agayise era bangi bakyemulugunya era wano wakyaliwo ebitaddangawo kasooka olutalo lw'79 luggwa nawe ekiribwa njagadde okubuuzaako nti oli omu ku abo abaateekamu ennyo okulwanyisa Obote. Kituufu. So kyenjagadde okumanya okwo nti kituufu naye mu mbeera eyo abalwana entalo ate ndakategereza ekiribwa kyenjagala okumanya ng'ogenda mu maaso nti ebyaliwo ddala byali tebigwanidde okulwanyisibwa okusobola okulaba nga tutuuka mu mbeera gye tulimu kati n'okujjukira olunaku katukkirize nti byali bisaanye okulwanyisibwa naye ekintu ekikulu sikugamba nti byali bisaanye okulwanyisibwa ekintu ekikulu kiki ekyabireeta kubanga nemuzira bwe muba temumaze kumanya nsibuko cause y'entalo zino temugenda zimalawo muteekwa kumanya kiki ekireeta entalo kati nsooka nembuuza entalo twakaba nammeka ezimu zibadde mpanvu endala zibadde nnyimpi olutalo Obote yalaba lwali lwetaagisa okugjawo Kabaka Muteesa eyali pulezidenti asooka lwamala olunaku lumu naye lwali lutalo n'agoba pulezidenti Muteesa ku ntebe n'amugoba kuba pulezidenti Muteesa n'adduka n'agenda gy'afiira olunaku lumu lutalo lwa lunaku lumu naye ssebo ebyavaamu ne kati obiri teruddangawo bulungi ne kakati bannayuganda ababeera mu Buganda tebagambanga nti ekintu ekyo kisaana okwerabirwa bayinza okukisonyiwa naye okukyerabira ekyo tekisobokera ddala olw'olutalo olw'okugoba Obote ku ntebe mu mwaka ogw'71 nalwo lwaliwo katugambe olunaku lumu Amin n'agobawo Obote ekyomukisa omulungi tewaaliwo okulwanagana naye singa waliwo okulwanagana nga bali bagugubye kyebaita resistance nawe lwandibadde lutalo kiki ekyali kigendererwa Amin yali ayagala kugoba Obote ku katebe akobwa pulezidenti era yamugobako Amin n'akkiriza n'atuula kyatwala lutalo lulamba nange mwe nali ne President Museveni mwe yali n'abalala bangi mwe baali okugoba Idi Amin ku katebe ako nadduka akatebe ne tukalonderako omuntu President Professor Lule n'akabeerako okumala ennaku 6 mumulonze
ffe abakulira olusalo ffe twamulonda tetwali bangi mu kiseera ekyo twali 30 wenjogerera wano tusigaddewo 10 naye ku mikolo emikulu gyonna ne 10 tebatujjukira siwulirayo mundi n'ogumu nti bayise Dr. Olalo Tunu abeerewo tewali gwe mpulira nti bayise Professor Lugumayo abeerewo bagenda soma budget siwulirayo nti bayise Professor Wangola abeerewo siwulirayo nti bayise Dr. Peter Sinabulya nti abeerewo njogera abaali mu lukiiko lw'Emmosi abasa abakyaliwo 10 lyokka siwulirayo lwogamba nti bayise Dr. Omar Atubo abeerewo siwulirawo nti bagezezzaako okunoonya Dr. Kefa Sempanji nti abeerewo baba ne bagenda soma budget nti tebamujjukira nze nnyini siwali kakati singa ngenze ku parliament wali mala kwetonda nnyo buno kaadi buno bayita VIP card abantu abamu bandibadde babulina nga tebagibwa nako nze bwe nandibadde nyakugendako mu parliament nandibadde ŋŋendayo olidde kakati 10 abo bakyaliwo baali ku nkomerero y'olutalo olw'79 olwagoba Idi Amin ku ntebe kakati abagiddako awo lwe nagiddako nagivaako ne bassaako Binayisa ngamba bassaako kubanga nankwaye twali 28 awo nze kwalionda Binayisa abaali 16 saaliko 16 bokka ne balonda president nno abantu kibayita n'enviiri okuva ku mutwe ne bagamba nti ani yalonda Binayisa nti abantu 16 nyala okugamba gundi abalonda president omulamba ajja okusalawo ebintu ebikulu ennyo so ne tufugwa president oba ne tukulemberwa lwofunanga akabanga genda okime Professor Wangola genda oyite Professor Wangola omugambe wali omu ku balonda president Binayisa wali omu ku 16 bamulonda tagenda kugamba nti nedda yali omukubo ensonga zagenda okuwazigana kubandala nnyo okuva ku zagobesa lule bazeewo Binayisa Lugumayo yaliwo Kefa Sempanji yaliwo mbadde nabidde Professor Edward Sempebwa naye ali awo omusomesa w'amateeka kati kyasomesa naye nga mukulu nnyo wano mu kumanya ebintu by'entegeka constitution ebyobufuzi newankubadde nga tubadde kulaba kintu kino ekikulu nti constitution eteekwa okuba nga bannayuganda bennyini bwe bagiyiza ne bagamba nti okusooka eteekwa okukkiriza ekintu ekikulu kimu amawanga g'abannayuganda gano si gakuvaano mangu genda okuteeka akalulu wano ogambe nti abasamya mwagala abasamya baggwewo ombulirangayo n'omu agamba tuggwewo tagenda kubaayo bw'ogenda obuuze wano abanyolwa abanyolwa mwagala muggwewo mubeere nga muli fused mwena mugato kyali banyolwa mwena muli bannayuganda egenda kubaayo abagamba kiki agambye eki ekyo tuli banyolwa abatoolo tuli batoolo abanyankole tuli banyankole abakiga tuli bakiga era nze ŋŋamba ekyo teri muntu alonda nti nze bannange nzaaliddwa njagala kubeera mu kyoli abazadde be bakyoli bamuzaala ababeera mu kyoli abaswahili bagamba mtoto wa nyoka ni nyoka akasota kazaala kasota omusota guzaala musota teguzaala kirala kaakati ekino kiteeka wabbali kaakati okuva mawanga gano gatajja kuggwaawo ate okuva tutayagala kwawukana tusigaza omulimu gumu gwokka gwakugamba nti katutegese enkolagana etubeezesaawo bulungi abamerika bano bayodde n'omukisa abamerika bekitta buli ensi gyogamba nti erikwenda nnyiniyo abazungu mwebali abangereza abagirimani mwebali abayodaya mwebali abayonani mwebali abafaransa gyebali abachina gyebali abafirika bangi nnyo 35 bafirika bebayita abanegro kwekugamba nosanga bonna naye bakola entegeka
entegeka ati n'enkula yaabwe bazze babeera mu nkola ebagambisa nti akati ge balonze mu kinti muddugavu yakulembera president erinnya lye nti Obama simufiriko oyo ndimujja lwenyini awedde engalo abamu baga nti bani tumugyeko nga budde bukyakya myaka ena gyokka tajja na kusussaawo newano waffe tulina okufuna mpisa ezo disipulini egamba nti myaka ena nti ena buna nti mweralire twetegeka okulonda wasigala mukali akagamba ayinza okwekyusa nno kituufu ayinza okwekyusa nagamba ate nga bikyukira namusemateeka okulonda nkugyewo mu palamenti nekiyitira ddala mu lukiiko wali eri kati ennaku zino eri enkayana ensesa eri ku munnange bayita mpuuga mpuuga enkayana egenda mu maaso yabba teyabba yagamba tibani sente sizibba omubbi tamanyibwa mangu esente mumwenyini mwayisa ekiteeso nti abananga bakola kino tunabasasulanga kino nitubawayo nekino kakati nti ate kati mwekyusa mutya ekyo nekikuzaayo okugamba nti abange nti mwegendereza abantu bemulonda bangi nnyo abakuba kaluku olwo abatamanya nsi kyebali bakubako kaluku bakisemba tebamanyi kyebayisa era bayisa bulijjo embalira eggwanga gyebayita budget nga tebamanyi kikyebayisizza kakati babeera nga bayiri bwe batyo olwo bakola otya okulonda kw'abantu kwetaaga okwekennenyezebwa mulimu ababadde mu lukiiko lwa palamenti okumala emyaka 2 nga tebavangamu kantu konna kalaga nti bali mu lukiiko olwo nga ne mu lukiiko n'ab'olukiiko abasinga bangi tebabamanyi mpozi nga bamanyi ya accountant abasasula omusaala oyo yabamanyi ayinza okuba amanyi mannya agamanya kupapula kakati negyebayo akantu akalala ak'ekizibu ky'amaaso kyotulabanga ate kikiriwo ekyo enkuba y'akalulu mu palamenti omukulu w'olukiiko ssentebe agenda n'agamba nti abo bonna bakkirizaganya kino mugambe nti ayi abakiwakanya mugambe nti no bonna ne baleka n'omundi gumu ye n'asalawo kyasinza okuwulira n'agamba nti abaganye ne basinza obungi bali bagamba nti waliwo akakowe akakukkiriza okugamba nti nedda musitukirawo mangu abawulira nti muwanguddwa nimusikirawo mangu nyaga okubuulira nti abantu bagenda okukirowoozaako nga n'olukiiko lwabuse nga n'olukiiko lwabuse nti tebakirowoozezaako kakati ng'abaffe ekigaana okukuba akalulu naga twegendereze jjukira nti enkola eno ya palamenti tesookedde mu Uganda ffe tujje tukopperera tujje tugeegenya abazungu nga bebakola n'ebimu ate ntitabituukiriza nnyo omukulu w'olukiiko ono yandibaita bana mu kibiina nga lwalondebwa ne bagamba nti kati sipiika aba takyasana kubako kyekubiira takyasana kubako kyekubiira asobola okugamba nga siwulidde bulungi abange nti kakati katukole kampita amannya kibaita roll call gundi no gundi nedda gundi ye kitwalira kiganga 10 naye nga mufunye ekituufu kiyamba emirundi 2 okumanya kiki ekyasaliddwawo ekyokubiri abeewaabo bamulonda bamanya nti bwe tulwanyisa obuli bw'enguzi omusajja gwe twatumayo ye yagiwagira buwagizi awulidde enonda eba nnungi kale ekyo kyangu kyakola naye nate mu kyangu kyakola era kirungi okukola nga kyemwogerako nakyo kikoleka amangu ne mulina olukiiko olulimu ababaka 15,000 n'okuyita obuyisa amannya kitwalira kika nga mukyagenda bw'ogamba nti muntu ayogere ku kiteeso eddakiika 5 obazamu 15,000 ekiteeso kitegwa kumala ennaku mmeka nga bakyakiteesaako kyova olaba ng'abasinga ojja kusanga nga bamumunyadde mu munyazi batula butuuzi
kasita bafuna omusaala gwabwe. Parliament tebebererayo abasinga. Owekitiibwa njagala tuve ku nsonga eno naye nga tugivaako njagadde nnyo okumanya kubanga twogera olunaku lw'abazira naye waliwo abeerabirwa ate era waliwo abagenda okusiimibwa. Omanyi wayogedde ku yandibadde omuzira n'ennaku ezo nina ne gwe nabuuza ne mugamba nti naye emidaali gino gye mugaba nti gy'abazira abantu baffe nga bangi bagamba nti jaggwamu ensa nti kubanga edda twawuliranga omuntu ogu ng'aweereddwa omudaali n'omanya nti omusajja mu nsi yonna aweereddwa omudaali asiimiddwa olwa kino na kino kye yakola naye ennaku zino owulira abantu 300 200 400 nga bagenda kuweebwa emidaali ku mukolo ate nga baweebwa kumpi buli mwaka. Gibe nno nga gigula sente 10,000 gigula sente nyingi ez'abantu abagamba sente zaffe zafudde. So tugamba bali si bazira naye waliwo n'abazira abagenda okuweebwa. Kakati abazira betwawedde nayogedde ku ntandikwa wano nennyonnyola bwe twandise omuzira ateekwa kubeera muzira wa ggwanga wa Uganda so si wa Buganda nga buli omu yenna agamba omuzira ddala naye ayinza okuba nga tiyakola naye wano kakati abazira abasinga obungi tubatendeza kubanga mu lutalo be basinga okutta abetwatulwana nabo. Abo bazira tusinzira kubanga baali batemu batta bali okusinga bali kutusa badduka. Waliwo abazira ne lugamba nti oyo nno twamuwadde ekitiibwa ati yavumbudde eddagala erivumula siriimu nti nga ddaada limuvumula bagoba muwamba bamuwa omudaali. Nali mu America nga Kennedy ye president. Waliwo obulwadde awo obwajja ne bukwata Abamerika bangi ng'abaana bangi abazaalibwa bajja baliko ekisobo. Kaakati omukazi omu n'agenda avumbula eddagala, omukazi omusomesa wa science n'avumbula eddagala bayitanga thalidomide. N'agamba nti eddagala eryo bwe baliwo omukyalo olubuto abakyala ku bangi abaliweereddwa bangi ddala bajja kuzaala abaana nga baliko ekisogo. Abataliweereddwa tebajja kuzaala abaana baliko ekisogo. Bwe yavumbula ekyo ne kikakasibwa nti eddagala eryo badde bawa abakyala nga bali embuto bamaama ne badde leeta ekintu ekyo. President Kennedy n'amuyita mu White House n'amuwa ekitiibwa. Ani atakkiriza? Buli omu yenna aba alina okukkiriza. Twagala abantu abakoze ebintu ng'ebyo. Wano osangawo n'abantu abakoze akantu akangu ennyo ne tugamba nti omusajja bamuyitanga George Kakoma yajja n'ayiyaana oluyimba lw'eggwanga kati batandise n'okuluvuunula baluteeka ne mu Luganda. Simanyi oba naluteeka dde mu nnimi endala. Kizibu nno. Kaakati oyo tuyinza okugamba nti nno mu ngeri emu yali muzira waffe. Kituufu. Oluyimba tukyaluyimiriddeko. Waliwo ekiseera ng'essomero lino lye bayita Makerere University nga lyattutumu nnyo mu by'obusawo ne bayiyayo n'eddagala erimu eryalivumula omusujja gw'ensiri. Kati okyo eyayiye oyo yatuweesa ekitiibwa. Mulimu n'ebyengambako nze naye mulimu ebintu ate ebyogamba ati kitiibwa kyazze naye mu ngeri etetegereka bulungi naye nga tekyazze. Singa Mwanga tiyatta abasomi bano singa abantu bekulumula kuva Kenya ne Congo n'awambu bazze kulaba abajulize Namugongo. Noga kyeyakola kyali tekyogerekeka naye ate mu ngeri endala kyabbulula Uganda nekigiteeka ku maapu. Abantu bava eri nga Papa lwe yasooka okujja okukyala mu Africa yasooka kujja wano. Lwe yasooka okukyala mu America omulundi ogwasookera ddala akasooka bapapa babeerawo nali gyendi nga tuli balenzi nali ndi ku United Nations. Papa najja okukyala mu America omulundi ogwasooka kasooka bayiya bwa Papa. Era ekitiibwa ekyamuweebwa ekitiibwa ekyamuweebwa. Onsanyusa bw'obyogera ojja bayiya bwa Papa.
Sebuza Katonda yakera omundi ogumi n'agamba nti ntaddewo paapa. Bayiye ekintu kyabwe. Wainagadde njogere nti. Njogerage bukiri. Bukyabwa papa bubaawo. Tebwabaawo bwokka. Tebwabaawo. Aliwo eyabuyiiya. Tebwabaawo. Aliwo paapa yaweebwa ekitiibwa omulundi okwasooka mu kibuga ky'e New York mwe nali era mwe yasooka okujja okukyala. Abasirikale abatali b'amagye ngamba poliisi bokka baali ku buli nsonda ya block nga buli wantu weebali. Tebakutte mundu naye nga weebali. Njagala kubabuulira akantu kana nti nze namala mu Amerika emyaka egisukka 10 nabala emyaka 12 saalabako basirikale b'amagye mu kibuga ky'e New York. Ng'ate eggye ly'Abamerika lirimu abasirikale bali mu bukadde naye tugenda kubasanga nti babo bali mu kibuga nga bosanga bafe wano nga bayengeeta n'emmundu. Ne babeera nga pulezidenti waabwe alina gy'agenda togenda kusanga nga abasirikale ab'amagye be bali awo mbu bazze okukuuma pulezidenti. Nedda, poliisi yekola abasirikale bapoliisi be bajja okuba nga bakola omulimu ogwo. Nyogedde emirundi mingi nti enjawulo nnene nnyo wakati w'omusirikale w'amagye n'omusirikale wa poliisi. Enjawulo njagala bannayuganda bagitegeere. Omusirikale w'amagye owa poliisi ayigirizibwa kukwata muntu asobezza n'amutwala mu kkooti. Ekkooti n'esalawo baddala kituufu asaana kubonezebwa oba nedda. To arrest and take to court. Oyo musirikale wa poliisi. Omusirikale w'amagye ayigirizibwa kutta. Kuba tojja kuŋŋamba. Atendekebwa kutta. Kuba tojja kuŋŋamba nti mugenzi okusinkana abalabe wali bakutte emmundu babatunuulidde naye babatunuulidde n'ogamba nti kangende mukwate. Ekisoboka. Asooka kutta munne yawangudde. Kati olaba entendeka eyo ya njawulo. Era olaba lwaki omu tasaana kukola mu bantu ba bulijjo. Naye wano tukyakola ebisobyo n'owulira nti abalenzi baaganya okulya ebijjanjaalo e Makerere nti bayite ab'amagye bagendeyo. Military police. Egende nebakube negenda nekola omulimu gweyigirizibwa. Ogenda nga kyebakoze nga tekyogerekeka tekikola abantu bano. Olidde bwegute bweguli. Kakati paapa yajja n'akyala n'addayo naye mu Afrika yasookera wano kasooka babutandika. So ensonga ya mwana n'ogamba nti yatta abajulizi n'olwekyo yatuwa ekitiibwa tumuwe ekitiibwa. Naye ate bw'ogitegereza ng'ekitiibwa kizibu nnyo okumuwa. Naye ate mu kiseera kimu bano abazira bonna bakuba mundu ne zitta abantu abo nga babawa ekitiibwa. Ebyo byonna bisigala awo. tulina obitunulamu. Bagenda babirowoozaako mpola mpola. Njagala ensonga eno giwumbewumbe ow'ekitiibwa eya Heroes Day tugiveeko. Ya Heroes Day mpumbawumba nga ngamba bwe nti okusooka erinnya lyennyininyini ery'olunaku twagala tulikyuse tuluteeke essira tulisse ku ntegeragana reconciliation. Lwandibadde nga lunaku nga luyitibwa Constitutional Day lwakuteesa ku nkolagana yaffe na ntegeka ya byabufuzi byaffe. So si kutendereza abaali mu ntalo ng'oludda olumu lwane lunna waalwo. Waawo tulina ebyokulabirako. Mu Amerika yakabayo olutalo Civil War olunene ennyo lumu lwe bajjukira. Amasaza g'ekyemmanga eno wansi agakkirizanga mu kuba n'abaddu nga galwanagana n'amasaza ag'engulu agagamba nti ekintu ekyo si kituufu. Gano gatuuka n'okugamba nti ekitundu kya Amerika ekyaffe tukisaleko. Kakati ne wabawo olutalo okukulwanagana nabo okugamba nti musalako n'enkola eno tugidibye. Ye Civil War y'Abamerika. Olutalo olwo ne lulwanibwa nalwo lwavaamu ba heroes. Naye baali ba heroes lwa nsonga nti singa tebaakola ekyo Amerika kati singa tulina bbiri
USA singa eri eyekyemmanga neyekyengulu. Kakati awo bwe balwana ne basobola okusigaza America USA ngeri wamu, awo waliwo bogamba nti baali bazira nekyavaamu nga tukiraba era ekyavaamu bangi nnyo bakyakisa mu kitiibwa yadde ne mu ddakiika ya leero okyasanga masiza g'emmanga eyo ng'abantu bakyalina ebendera eyali eraga bali abaali bagala okwesalako ng'agisimbye mu luggya teri amuvunaana byeri mu luggya gye bayita Confederate flag. Awulidde kakati abo olaba nti lwalunda lutalo nga b'engulu balwana ekyemmanga be bamu bonna naye ng'olaba ekyavaamu ya America USA eyawamu ddala ddala eteriiwo nnyo kweyawula kunene kuli awo. N'olwekyo oluusi nankubadde babeera bannansi nga banagana bannaabwe naye ng'ekibalwanya kitegerekeka era ng'ekivaamu nakyo nga kirabika. Naye wane waffe tekinaba kulabika nnyo kubanga ogenda otegeeza nogamba nti bali balwanira ki kino kyali kibalwanyisa bwe bawangula ate ne bakola bano bwe bawangula kye balwaniranga. Ekyennaku mu nsi za Africa teriyo gavumenti gye bali bagyeko nga tebagivunaanye bubbi kyebayita corruption. Naye ate nenezeewo bagenda ogijjako ng'omusango gwezizza gwe bagivunaana gwe gumu nga gwe gwe bakozesa nga bajjako bali abaagenda anti balwako ogenda okuwulira nti bye mwalwanirira bigenda bidda. Ekitegeeza nno kale nti waliwo ebintu byogamba tujja kubiteesaako n'ebyogamba nti oba bijja kujja ng'abantu bagenda bamanyira enkola eri gye ŋŋamba yo ejjawo akantu kano kayita omulugube selfishness. Kakati bwemala okugijjawo olwo abalwana balwana katono nnyo enkaayana ziba ntono nnyo era enkola eri gye ŋŋamba eya constitution egamba nti ojja obwa president kuba olina badde nja mmenya entalo kyezibadde zivaako n'ekirwanirwa ntebe eyo yokka eyo. Kakati singa mugijjeyo ne mugamba tugigabanyeemu nga nze bwenteesa omuntu agenda n'agamba nti wawe kyali kikoze nange nenjagala okubuuza nti ani yagamba nti abaddugavu tebakkirizibwa kulowooza ne bavumbula ekintu kye bagamba nti kino kyekinaatubeezesa emirembe nojja n'ekirowoozo ekyabwe naye ku kiseera tukowa tukoppa ne bwe tuba tugambye tukoppe abaffe teriyo nsi eteriko president ddala gwagamba nti wuuno ali wano gyeri ate nga emirembe nnyo n'obugagga bwayo obusinga ensi yonna kumpi. Switzerland n'abasomi bonna abagezi ennyo bw'obuuza nti owange pulezidenti wayo yaani nga simumanyi nga kituufu nnyo butamumanya kubanga taliyo ye lwaki ebeerawo nga tennayo eri mu bitundutundu abamu bagirimaani bali mu Switzerland baswisi bannansi ddala abalala bafaransa bannansi ddala abalala bayitale bannansi ddala n'abalala naye togenda kulyayo nti olwaleero mu Switzerland abayitale be bafuga abannaabwe nedda. Kakati ekitegeeza nti balina enkola gye bakolamu ebakkiriza okutegeragana obulungi n'okugamba nti waliiwo kirala kibaawulaawula. Omutawaana oguli mu Uganda ogusinga obunene gw'eggwanga erimu okugezaako okunyigiriza amalala gonna. Ekyo oba balikitegeera tekyetagisa kugamba nti Abaganda batuuse mu bwa president nebagamba nti tulinye ku buli mulala yenna tubeere nga Uganda tugyefuze. So ekyo kyekyetaaga ekyo kyekiresa entalo zino zonna si kirala. Wanoonye
n'essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.